abasomesa ba Bayibuli ne bakitaffe mu mwoyo mu Katonda batulimba nti Katonda bamuweereza kuyita mu kyaki mwokka. Olwalero ngenda kulaga okuweereza Mukama okuli mu struggle. Gwe wenna abadde ayagala okuweereza Mukama naye nga ne mu kkanisa yo baakutuulira tosobola kujjayo kitone kyo mu kkanisa kuweereza Mukama. Okimanyi waliwo ekkanisa ezituulira abaana okuweereza. Okimanyi waliwo ekkanisa ezituli meeting okuweereza nga munda mu gwe mulimu ekintu naye ng'ekkanisa yo yakutuulira. Okimanyi ekkanisa ezisinga ekintu kyokka kye bawa ebbeetu abantu okuweereza Mukama kubeera kuyita mu kuyimba. Nosanga ng'ekkanisa emu erina maasikwaya 4, buli maasikwaya erina abaana 2 erina kwaya 4. Gye mubeereyo ne mwekwanira eyo ne mulyoka mweyagalira eyo ne mulyoka mwekwagulira eyo ne mulyoka mwezaalamu eyo abaana ne mulyoka mulwanira eyo. Omuvubuka omwe alina abawala 6 mu kwaya emu mbu muweereza Mukama. Mumanyi lwaki abasumba bammwe abavubuka mwenna babatwala eri mu byakuyimba? Ne muddeeyo ne mwekola obusolosolo ekyekerekere yerere gamena mwoyo ekyamagero kyange kiri wano. Nosanga abavubuka nga bali eyo mu bya kisiru mbu baweereza Mukama okuyita mu kuyimba. Kwata ku mutwe, kwata olubuto, kwata ne wano, weetolole, weetolole, weetolole. Ne muddamu ebyo ebyekisiru mbu muweereza Mukama kuyita mu ebyo. Okimanyi osobola okuweereza Mukama okuyita mu struggle? Okimanyi nti struggle yaffe eno kuyitibwa kwaffe okuva eri Katonda kwe tuyina okulaga okuweereza kwaffe mu maaso ga Katonda? Okimanyi nti ebikwetolodde byonna osobola obiweererezaamu Mukama? Okimanyi waliwo ekkanisa ezibatuulidde ezibalemeseza okuweereza Mukama? Omanyi nti mwonoonekedde mu makanisa okusinga bwe wayonoonekera Mwanjenwa? Ate mmwe muli mu nseko bino ebintu bya ddala. Ffe wano tusoma ebintu byonna. Ngenda tandika okusomesa wano agulikarisha. Okimanyi ngenda kusomesa wano agulikarisha. Nkugambye ekkanisa zibatwala ne babakomeka eyo abavubuka ne mubeera eyo mu bimaasikwaya ne obwenzi buli eyo obwenzi buli mu maasikwaya. Ebintu byonna bye muyimba byakwaka bwasi kwata ekyamagero kyo kirwa. Buli omu kwata ku kyamagero. Ekyamagero kyange kiri wano. Weetolole, weetolole, kwata kabina, weetolole. Mu kanisa kwata kabina, weetolole. Bulaza sister n'agamba sister n'afuna chance ekwata obulungi akabina. Bulaza n'alaba. Okwako okuli mu kanisa tekuli mu sekita ndala. Juno nabyeko Mama Fina. Neba ne Mama Fina. Bane Mama Fina wakula bubi. Nemwe bane mwe muganya okubuulira abantu abakulu ebintu ebitufu. Mama Fina wulira. Mama Fina neba ne Mama Fina. Kalate bwe nebyo nga mugamba mbuno njogedde. Mama Fina toyina hips. Mama Fina ina olubina nga tayina hips. Kati Mama Fina ekikwambaza obwo obugoye kiki? Guni mbuno tulaga figa. Omanyi omukazi ayina akabina nga tayina hips gundi bwafaanana obubi. Mama Fina wakula neba ne Mama Fina wakula bubi. Tebereza Mama Fina gye emyaka nga weekola ebyo ebintu. Olaba walabise bwotyo mu legging kati olabika otya mu bane Mama Fina wakula bubi. Bane mugende mwerolere Mama Fina. Aine bina naye talina hips wano. Wano yakulanga Abitex. Wano yakulanga Abitex. Ate mwe bwenjogeranga museka. Waliwo ebintu gwe byolaba ku internet okwo ne weebuza kati Mama Fina kino yakoze kyaki. Mama Fina figayo enyuma mu Gomesi mwokka. Bambi kifaananyi kijeyo Mama Fina. Kijeyo. Ebyo birekere bannamutyaba. Birekere ba Morgan waliwo mwana wa Nuupu oba muyita Morgan. Birekere abaana abo. Ebyo birekere obwana bwa Nuupu. Kazi omukulu talina hips. Ne wakirisizigula bwe mbaze Mama Fina.
sigera nengula hips neziteeka wano, nteeka wano ebigoye, ono nteekawo ebigoye, ono kandabe. Anti waze tukusomeko, wabitwaze tukusomeko, bani mama fina wakula bubi. Olubuto hebina hips wano wakulanga Abitex. Mama fina nkusinga hips okimanyi. Nyimirire. Mama fina nyimirire. Wamaka tugende mu maaso ne programu eno. Kale genda mu kigambo kya Katonda. Olwalo ngenda kwogera ku kuweereza Mukama mu struggle. Gwe wenne yali ayagadde okuweereza Mukama nga toyina we out kuweereza Mukama. Mukama atuwadde struggle y'okuyitamu okuweereza Mukama. Gwe wenna ali mu struggle, kimanye nti oli mu kuyitibwako Mukama yakuyita. Byonna tugenda bisoma mu Bayibuli wano. Wandika ekitabo kya Exodus chapter 31, nasomesaawo ke mabegeyo omwaka nga gumu. Exodus chapter 31 from verse 1 to verse 11. Then go to Hebrews. Nervous. Nkutumide sewa. Wandika Hebrews chapter 11 from verse 30 and 31. Hebrews chapter 11 verse 30 and 31. Ngenda kusomesa kukuweereza Mukama mu struggle. Bane bwana bwa Nuupu wamatu batumidde. Bwana bwa Nuupu bwana buli mu Nuupu gw'obumanyi. Kale ngabo nsimbye wakati we tugenda okutandikira programu y'olwaleero, kangende mu bino tugende mu maaso. Ntegeddeko nti Matayo bamuwambye, Matayo mumumanyi, omulanzi wammwe, abamu ku mmwe mumugoberera nnyo era mubadde mumwagala nnyo Matayo, atera nnyo okubeera ne kalule. Matayo yawambiddwa olunaku lw'eggulo. Pastor Gordon njawukana tannaba kulabika akyali mu kkomera, naye ndowooza nagezaako mugoberera nengezaako nenjogerako ne kankaka ne wabaawo byengattagatta ne bigaana okugatta ne sisobola kuba akyali mu kkomera. Pastor Gordon okuwamba abantu kukyagendera ddala mu maaso. Ntegeddeko drone zawambye abantu mu Kyengera okufaako obufi, ebitundu ebyenjawulo bingi. Drone zisomba nnyo abaana, ziri mu kuwamba abaana. Tubigobera ngenda byogerako wali mu politics, naye njagadde mutegeere. Oluvannyuma lw'ebyo njagala okwebaza Ossi waliwo Ossi w'ebitundu by'Entebbe awo, waliwo Ossi omu bwe mbadde njogera naye naŋŋamba ntegeeze abaana abantu b'omu bitundu waliwo omuvubuka omu Omunyarwanda ali mu bitundu by'Entebbe awo, Katabi, bayita ababiri around there. Ossa ngambye mbategeeze abantu b'omu bitundu by'Entebbe, waliwo Omunyarwanda yeesiba nnyo ku poliisi, abeera nnyo ku poliisi, yeefuula infoma wa poliisi, akola ne poliisi, yabeerabeerawo, alinamu mikwano gye olw'okuba Munyarwanda, nga Abanyarwanda be babeera mu buyinza ku mapoliisi. Akwasa abaana ba Nuupu oba abantu b'enkyukakyuka. Omunyarwanda ono yeeyita Ainebyona Alvin, enamba yeri 0700 29 57 62. Angambye ntegeeza abantu b'omu bitundu by'Entebbe Omunyarwanda oyo. Omanyi omuntu ayinza okubeera yinfoma buyinfoma ku poliisi naye nga w'amaanyi okusinga Ossi, nga bw'agezaako mumukwatako asobola omulemerera oba okufiirwa emirimu gye. Kati abamu ku be tukola nabo mu mapoliisi nabo bakimanyi nti amaanyi gali mu bantu, kati kye bava baagala
kati batandika okukolagana naffe wamu to expose these hooligans. 0700 29 57 62 0700 29 57 62 ye namba ya Ainebyona Alvin. So abantu b'ekitundu kya Ntebe Bugonga bayita ababiri Katabi ebitundu ebyo byonna n'emirirwano Ntebe road mwenna omuvubuka oyo mumwegendereze mumulabe nnyo mumukolere kye muyina omumukolera. Alya muzi hoteli zammwe abeera nammwe ku myeso akola atya kye mugamba mmwe temusobola mwekolerako. Mmwe abantu ba bulijjo baabeera nabo temusobola kwekolera ku bantu abo. Ne buyinfooma wa poliisi yinfooma ababeeramu naye abafuukira ezzike naye abeebasenga obudde tebunnaziba mbw'olwokuba Alvin Ainebyona. Eyo nvuddeyo. Nalukoola tannaba kuteekebwa mu gazeeti, tannaba kulayira. Nalukoola tannaba kulangirirwa mu kakiiko k'ebyokulonda.